kubanga etandika Pulezidenti kamaze okubanga atuuka. Abeegwanyiza okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera kukujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North bakubaganyizza ebirowoozo okw'olukale ku kitebe ky'ekibiina. Enkola eno yeesookedde ddala mu bibiina by'obufuzi mu ggwanga mu kusunsulamu abanaakwatira ekibiina bendera. Okukubaganya ebirowoozo kwawuddwamu emitendera ebiri omuli Oluzungu n'Oluganda nga buli mutendera guweereddwa essaawa emu n'ekitundu. Wano Oluzungu lwe lusooseewo era lwe lusinze okukwata abantu omubabiro ng'abamu obwedde ebibuzo babiddamu mu ngeri y'akatemba. In your view, is the greatest development challenge facing Kawempe North? Poverty, Mr. President Kyagulanyi, poverty. That's why I came up with this idea. Nsereko Moses saving boxi. Thank you. Bannakibiina muli ku kituufu. N'ekyolulimi Olungereza bangi lubaleeze enkaka ebibuuzo ne babiddamu kifuula nnenge. You work tirelessly to see people get delivered, get well representative. Bwe bazze mu Luganda bangi ne batandika okuyolesa ekitone kyabwe era ng'abamu obudde bwe bubasazeeko. Twetaaga ne twerwanako abooluganda amazima gali nti Bannakibiina North n'eggwanga Uganda tuli mu buwambe. Ezo sente miliyoni 2 ngenda ziwa abalonzi bange ba Kawempe North buli omu emitwalo 5 ku mitwalo 10. Njagala abantu bange babeere bulungi si bano bagenda okukuta embuto zaabwe. Bakandideti baffe be tulina wano sebo era basula ku nnyumba zange. Akadde kakukutte. Era mbayisiza bulungi. Nja kubeera musaale nnyo okulaba nti nompolomotinga ebyenfuna mu Kawempe. Ebyobulamu mbikozeeko. Akaseera akalala akakyamudde abantu keeko okuwa bano okwebuuza ebibuuzo era nga wadde abamu babadde beemalira ku bannaabwe ekiruyi abalala bo basigadde bali mu katemba. Sigenda kubuuza kibuuzo mukama wange. Jangu okuwa omulimu sebo. N'akabokisi kakano sebo tandika okusevinga sebo mukama wange. Kwata bokisi sebo mukama wange njikuwadde. Abalabya bwedde abamu bali ku busimu okukwata ebigenda mu maaso nga bwe balaya n'enduulu ku ngeri bano gye baddamu ebibuuzo. N'abakulu mu kibiina kino obwedda beekenneenya ebigenda mu maaso omuli ne Pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi era ng'obwedda kata enseko zijira okumutta. Mu kwogera kwe Robert Kyagulanyi asiimye enteekateeka eno n'ategeeza nga bw'ejja okuyamba okulonda oyo atuukiridde. Tukkiriza nti ffe ng'ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo omuntu asaanidde okukiikirira abantu ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna. Awadde ebibiina ebirala amagezi okukoppa enkola eno. Tukikoze tetunabeera mu buyinza naye tulowooza nti ekibiina bwe kiti bwe kirina okufunctioninga. N'ebibiina ebirala tetubyogerera bubi naye twagala okubiwa ekyokulabirako nti mu Uganda empya ebintu bwe biti bwe bijja okubanga bikolebwa. Bannakibiina baliko bye boogedde ku nteekateeka eno. Tulabye nti eggwanga ne Bannakawempe babaddewo nga bagoberera okulaba omukulembeze gwe bagenda otuweereza kiki obusobozi bwe buliwa okukituuka mu kuteesa mu mateeka akisobola wekituuka mu kubaganya ebirowoozo ebizimba eggwanga akisobola ekyo no kyankizo nnyo. Omu alaze obusobozi bwe era ne bw'obeera ggwe osobola okulonda n'ogamba ku kyendabye wadde mbadde mpagira ono naye nvuddewo noono era ekibiina kyaffe kiraze amazima n'obwenkanya mu kandideti agenda okulondebwa wano e Kawempe. Kinkoledde bulungi nnyo era njagala kino kigende mu maaso paka wansi ku bakansalazi wansi nti bonna abaagala okujja okwesimbawo babawe platform nabo bajje bakole debate balondeko omuntu asaanidde okuweereza abantu. Kitulaze nti abantu abasinga tebakola research na kumanya bitundu ebyo bye bakiikirira byenkana ki na bizibu ki ebirimu era twongera okulaba nga kiri ekintu tusaba kikontinuwinge bwe kitideme koma wano. Nandibadde nze
nga mpisiddwa mu kasunsula bwe kati okkiriza bukkiriza nti guno omutendera genda tuwa kandidenti omulungi ate asaanidde obubaka bwa Palamenti. Enkola y'okukubaganya ebirowoozo gwe mutendera ogusembyeyo ku bubonero 5 obugabibwa akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kino, ng'obubonero obulala 5 bwakuggyibwa mu birowoozo by'abalonzi b'e Kawempe. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. And then you'll respect the candidates as well.